tufunye eyo n'ekitiibwa kya Buganda. Nja kusaba buli memba yenna ali wano tewaliwo NPA yekka wabula ali wano akwatagana nekibayita endongo n'okubadde NPA yeyateeseteese omukolo guno naye buli muntu yenna oba ntimba kipande oba nkuba bbaana oba ndi muwandiisi ffenna tuli wano era nja kusaba buli muntu yenna ali wano yenna ng'akkiriza n'atuula wano kyabasooka okuba nakyo ze empisa. Bw'oba owulira ng'empisa zikukosa bwe tukusaba oveewo. Empisa ekisookerwako wante wali azze ng'ali waggulu wa munne oba ng'ali wansi wa munne, ffenna tuli iko kubanga ffenna ekitutwala ndongo. Tutegereganye n'olw'ensonga eyo nga bamemba bonna bwe bakuŋŋaana bwe bajja abakulu aba black abantu bayinza obbeeraliikirira musobola okudda sayidi eyo omufaayo badde sayidi wale. Executive tusanyuse nnyo okukuuma obudde era mwebale kujja. Pulezidenti waffe atuuse balisa mu okubugala. Abantu bennengera mu ttenti mwenna mbamanyi, siina gwe simanyi kubanga maze emyaka 2 mu ndongo. Kati omuntu amaze emyaka 2 tayinza kubanga tamanyi bantu bafaanangamu. Mu ttenti waliyo omwami bamuyita Mavini Ssemmango, mumumanyi? Mavini yimiri akatono akakulabeko. Sebo tuli basanyufu nnyo okuwulira akalango n'odduka mu budde bwennyini zigeze okubeera ssaawa 3 Sebo ng'oli wano. Sebo tusiimye nnyo webaliyo balenda obutalya nnyo budde. Nja kusaba sekuyitale waffe owa NPA atandike n'omukolo guno. Owekitiibwa Pulezidenti Mwami Abe Musinguzi ne abakulembeze ba NPA mwenna mbaniriza nnyo. Bannaffe bakulu baffe mu ndongo abamu nga mukulu wange Edisendi, Taata Marvin Ssemmango ne mwenna abaze. Mwami Bajjo tulina meeting emu wetakuuma mpisa ali yakugoba. So bakulu baffe abali wano olwaleero tubaaniriza nnyo okujja mu mukolo guno. Ekituleese tuze kwogera ku challenges ezituluma nga abapromota. Ekisooka tugenda kwogera ku bapromota NPA be baani. National Promoters Association kyekibiina ekigatta abategesi b'endongo abategeka emikolo egya buli kika mu Uganda. Ekibiina ekyo kyawandiikibwa nga twakitandika nga kampani, naye nga kampani etavunaanyizibwa nti singa oba okoze omusango tebavunaana nze agirimu nga memba bavunaana kampani. Luvannyuma ne tugikonvatinga nga twagala ebeere ekibiina ekigatta abayimbi, ekigatta abapromota ne bannakatemba, abategeka emikolo ffenna. So saawa zino ekizibu ekiba kizze tekijjidde Balaam yekka, kijjidde buli promota. So tulina okuva mu lukiiko luno nga tusaze amagezi engeri gye tugenda okuyita mu bizibu ebyenjawulo. Obuvunaanyizibwa obutujjidde, obuvunaanyizibwa buno obutujjidde butukakatako kuba tuli bannayuganda bawezezza emyaka 18. So tugenda tandika n'ebizibu ebituluma ffe. Ekizibu eky'amaanyi kati kye bayita Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority tuleme kirabanga ng'omugugu kubanga njagala kubayigiriza URA yaani. URA kye kitongole kisololeza bannayuganda oba gavumenti ya Uganda omusolo. Then tudde ku kiddako
ani alina okusasula omusolo era omusolo gwa kika ki gwe tulina okusasula. Omusolo gwe batwagaza ffe tusasule bapromota, batwagala tubeere nga tulina tini namba. Tini namba osobola ne tini eyiyo ng'omuntu, then wabeerawo nekiyita VAT. Omuntu afuna miliyoni 150 mu mwaka okakatibwako okusasula omusolo, okuligesalinga omusolo gwe bayita ogwa VAT. Naye ate tulinawo ne bannaffe abayimbi sente ze tubasasula. URA eyagala tubakyajinga kye bayita withholding tax which is 6%. Zino sente tezibeera zizooba zange, zibeera za muyimbi. Ate sente ezo bwe tuzisolooza tuziteeka mu kitongole ekiwooza ky'omusolo. So bwe batugamba tusasule VAT, bw'oba ng'otegese ekivulu olwaleero, nkusaba buli muntu ofune risiiti zo. Ogenda ku BBS oba KBS oba CBS oba NTV oba Vision Group, wonna mu zino radio ezitulangira, basabe batuwe VAT mu linnya lya kampani yo. Naye tebajja kuwa ifris risiiti eyo ku system nga kujjako nga bakuwandiisa ng'olina tini namba eya kampani yo. So tugenda kubifuna tutya bino ebintu. Ffe ffenna abategeka tubakubiriza, oba nga tosobola kukola kampani ng'oli omu naye nga muli bapromota abato 6 oba bapromota abanene 6, musobola okukola kampani ebagatta mwena ne mubeera ne kampani etya emu. Kampani eyo munaafuna kampani yammwe emu, mutandika okulanga nga mulangira mu kampani eyo. Kubanga obuzibu obuliwo, omusolo tebagujja kuffe bapromota feka, bagujja ne kuba maama baffe abalina amaduuka, bagujja ne kuba zeeyi abakola emirimu gya nakyewa. So obuvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda ffenna ffenna okusasula ki? Okusasula omusolo. URA wejja ku mulyango gwe negamba nti eze kubala tiketi, cooperatinga nabo, kola expense yo, obagambe nakozeseza sente bweziti mu kutegeka omukolo guno mu kivulu kino. So bwe mba nakozeseza sente bweziti mungamba nsasule 30%, naye mu zino sente already ninamu sente zenazo 18% ku collection ku ticket sale. Sente zo zobadde owa CBS receipt gye yakuwadde, nebukedde receipt gye yakuwadde, ne invoice n'anise receipt gye yakuwadde bajjeko. Ojja kusasula just balance akatono ennyo oba n'obutasasula osigale nga gw'obanja URA. Omukolo gw'oddamu okutegeka omulundi oguddako, sente zo ziba zasigalako ku tini namba yo. Kiraga nti luli nakola loosi saafuna sente. So sente za URA tunaazifuna tutya? That is the other solution. Kyenjagala twebuuze. Tugenda zifuna bwe tuti. Kosti zigenze waggulu. KCC eyina kituyita local tax oba omusolo gwa gavumenti z'ebitundu. Nansana municipality naye erina omusolo gw'ebitundu. Entebbe municipality buli kanso eweebwa obuyinza mu bitundu byayo okusolooza sente ezinayimirizaawo kanso ezo. So nakyo si kizibu, naye kize mu kosti yaffe nti kati kosti zaffe zeeyongedde. Mbadde ne tiketi ya mutwalo ne bajjako 18% ku mutwalo, nti mbeera nsigaza nga 82 oba 83. Wonna ajjako kosti y'omuyimbi abeeyongeza sente nabo abeewanise. Ojja kwesanga nga promota okoledde bwereere ng'osasudde omusolo gwa gavumenti, osasudde abayimbi, osasudde bannakatemba, naye nga tosigaza sente ng'osasudde n'owekifo. Kuba kati n'owekifo w'okolera bamugamba nti aleete tax invoice. Balaam wajja okukukinga oba abe musinguzi oleete tax invoice. So omusolo guno tujja kukiyitamu ekizibu ekyo nga tukoze ekintu kimu, nti costs mu show zonna ze tukola mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo tuyiga okweyongeza. Abayimbi beeyongeza, so ndooza ekiseera kituuse okulowooza okukyajinga tiketi y'emitwalo emeka? Y'emitwalo 2. Nakigezezaako ku Sheraton namba ekendeeramu, naye ate simenyebwa nnyo, simenyeka. So tunakyajinga emitwalo 2, bonna bazikyajinga abayimbi bano bifo bye mugendamu kati. So ebeera resolution nga yammwe bapromota nti tukyajinga oba mitwalo 2 okuyitawo. So ndende kirala, omusolo tusasula musolo kikaaki. Omusolo bapromota gwe batwagala tusasule gavumenti baguyita VAT, value added tax. Omusolo gw'ofuna mu bintu by'oba otunze. Then omusolo mulala baguyita withholding tax. Withholding tax gwe sente bwe mansasudde mwami Sendi okuyimba miliyoni 1. Withholding tax bamukyajinga okuviira ddala ku miliyoni 1 okugenda waggulu. So bwe mansasudde Sendi akakadde kamu, nina omujjako 6% gy'emitwalo emeka? Gy'emitwalo 6. So gy'emitwalo 6 gye nina okuwa URA. So nkola lisiti yange nti abayimbi babadde 20, naye buli muyimbi namuwadde miliyoni 2, so 6% ku miliyoni 2 gy'eba emitwalo 12. Nti omulala namuwadde miliyoni 1 gy'emitwalo 6. So ezo sente ze tusasula tezibeera zaffe, tusala ku muyimbi
n'omuwa lisiiti eraga nti omusazeeko ssente gwe n'oziwa ekitongole ekiwooza ky'omusolo. N'owekifo oba omusasula, owekifo gwe oba omuwa $5,000,000 nga talina exemption ya withholding tax, nayo zimuggyako 6%. Then ekirala omusolo gwe batwagala tusasule guli gubadde withholding tax 6%, then VAT eri 18%. Then ekirala omusolo gutukosa, nedda tegutukosa. Omusolo tegutukosa kubanga n'omusomesa afuna $3,000 asasulaki asasula omusolo, naye batuyigirize omusolo nga tegutunyigiriza, ate tubeere ne accountability. Beera ne fayiro yo bw'oba otegeka ebivulu, buli kyokola okiteeke mu accountability. Ekivulu ekigwa muwewa omusolo omugamba accountability yange yeeno. Then nga bakubuuza ono gwawadde alina tini namba, naye ye nga tadikiriyalinze sente zewakoze ki zewamuwadde. So tuleme kulaba nga ekyomusolo ekizibu. Then tuna benefit nga tutya ngaffe ab'ebivulu. Bizinesi yaffe egenda kuba kati nga emanyiddwa ate nga eweebwa ekitiibwa, nga tetuleekaana buleekaanyi nti abo baleekaana bayaaye, naye nga bamanya nti naffe tuli bawe wa musolo. So the right omusomesa gy'abadde alina okusaba ebinnya ebiri mu kkubo babikole, okusaba eddagala. Architects lumu namulaba ng'ayekalakaasa ng'agamba mulago teri ddagala, naye bwe namubuuza gw'osasula omusolo nga tagabangako wadde siringi 10. So buvunaanyizibwa bwaffe kati okubanja gavumenti etukole bye twagala otukolera, naye nga tusasudde omusolo gwaffe. Then ekirala, what happens if you don't pay tax? Ki ekibeerawo singa oba tosasudde? URA erina eddembe okubawa ebintu byo singa tokoperatinga nabo. Bajja kujja bagambe twakuyita luli n'ogaana, twakuyise luno n'ogaana, ne bagamba nti kakati bakwasa esingirabo gwe baasho. Okusinziira ku kivulu kye yakola luli, yakola $1,010,000. Bw'oba tokolaganye nabo bulungi, kati $1,10,000 18% zibeerako sente meka? Nti $9,000,000 gy'oba $1,018,000. So buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti tukoperatinga n'abo abantu ab'emisolo. Then amateeka amapya away forward, ekisembayo buli munnakatemba oba muyimbi oba promoter genda owandise kampani yo, ofune tini namba, ofune trading license ekukkiriza okukola, ofune ne ka office neyo kabanga kali mu muti. Kuba twatandika okukolera twatandikiranga mu motoka n'ensawo, twatambula n'ensawo yange n'engaba lisiiti. So naawe osobola okukola kye natandikirako, naye kirungi abato kusinga ddala bannaffe abato mwegatte baana bataano mupangise ofiisi emu, muteekemu buli omu emmeeza ne kompyuta konaagabira invoice, kubanga invoice tezikyali za kuwandiika. Invoice katuzita ifris system generated. Ogiteekamu bweti ne URA emanyo nasololerezaayo ssente leero nga gwe bakulinda bakubala nti kati tukubanja bweziti omwezi olugwako nga bakuweereza ssente ze bakubanja. Tulina tuyita indirect tax, emisolo egyo egy'ebitundu ebyenjawulo, nabo byagereka omusolo gwabyo nga wolaba nti $3,000, nansana $40,000 okuteekayo baana n'okukola drive $20,000. Ebyo byonna cost ezijja nga woolina cost y'okusasula omuyimbi. So ndowooza byebyo okuva gye ndi, bwe munaba mulina kye mubuuza nja kubayamba mbaddemu. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.